Nalabye fake master abakutta obujega. Omanyi babayita bampulira kakubye. Naye omuntu eyalemererwa dde okuba n'obufumbo obuvunaanyizibwa obusooka. Obusumba bw'omuntu obusooka bubeera mu maka ge. Ategeerera atya obulamu bwo. Nalabye muzunga n'aba business mugenze mufune omukisa. Nga bw'ayina business kyekola amagoba. Bano bafeke master be mugendamu okuyoola emikisa musooke mbabuuze Katonda baagiyisaamu be mulowooza okutuuka ku mmwe. Bo business kize bakola ezisakisiidinze okuleka okusolooza mmwe nga bayita mu nsigo n'ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mweyigiriza okusoma Bayibuli, mweyigiriza okwesabira Katonda taliiko babbulooka. Kitegerekese bulungi. Omusajja atalina wadde olunyiriri lwa Bayibuli lwakwotinga akubuulira bintu bya nsi. Ebintu bya Bayibuli byawukana n'ensi kubanga byakukkiriza. Katonda akugamba kwata enfufu teeka maaso ate ne galaba. Omuggo gukube ku ttaka ne guvaamu omusota, ejjinja ne litta Goliyaasi, bintu byakukkiriza. Si bigambo bya bano bya fake master bye babubuulira bye mwagala kuwulira. Ebigambo bya Bayibuli ebituufu biruma. Ebigambo bya Bayibuli ebituufu byakwerumya, byakukkiriza nga tolabyeko. Fake master yalemererwa n'okuwasa omukazi amuteeke mu nju. Amusumbe. Ne Uganda musamaala. Omanyi kiri ku balokole n'ensanga omwana wange mu kyaki mutema mwebi. Saagala kulowoozesa mwana nti ebizibu bya nsi byakusabira. No. Ensi ebizibu byakulwanagana nabyo mu ngeri zonna okulaba nti obiwangula. Kyovolaba Katonda wa Isirayiri gwe tusaba baba Isirayiri abalabe baabwe babaanukuza bizuka. Bomu. Batte tebabaweereza Katonda waabwe. Ntegerekese bulungi kati omwana nina okumukuza nga mmulaga nti ensi ayina okulwanagana nayo paka lwana agiwangula. Eby'omwana akuva ku kibiina n'agwa mu kibiina akola bubi mu kibiina ne mutwala ku lusozi okusabira ebigezo ze tebiri mu nze. Ne mutwale wa fake master amuteeka omukono ku mutwe. Nensanga fake master atadde omukono ku mwana wange ku mutwe ngutemako. Kayaja. Nti omusabira ayite bibuuzo. Neba Uganda muyina endowooza. Nalabye mugenze emisinde n'aba Bayibuli mugenze nti ono ye mwana wa Katonda omulamu alemereddwa n'okuwasa omukazi amuteekeeka. Obusumba bw'omusajja butandikira mu maka ge. Oyo yakutegeerera wabula abalokole muzunga mwava ne Katonda muli kubasumba. Abalokole be bantu boosanga nga tagenda mu chachi ya gundi tagenda mu ya gundi ali wa musumba bwafa kati abali ewabizaayo bwe yafa mwaddawa. Omanyi mukkiririza mu bantu ne muva Katonda mukwate Bayibuli muziyige mwesabire. Katonda taliiko bulooka ffenna twenkanankana mu maaso ga Katonda. Saba eri Katonda agenda kuwulira era agenda kukwanukula. Nze ne mukyala wange ekimu eky'ekkumi tukiryamu nkoko. Abaana mbatuuzaawo ne nkwata ecupa ya vyandi ne mbakwasa ekifi ky'enkoko ne baga kino kimu kya 10 mumatidde nze musumba wammwe. Bwe tumalirizaawo nze ne maama w'abaana ne tugenda ne tubikkula Bayibuli ne guseka. Wamakwata penna olupapula ayagala ogenda ebweru okwetakulira emirimu egitambulirawo njirina ate ng'oteekamu akasente katono ddala. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ng'oyagala okukola ku mawoteeri kwalabuliri kwaniriza abantu kwoza bintu. Emiliyoni emu n'ekitundu gwe musaala bakusuza bakujjanjaba bakuliisa. Nammwe abasobola okulongoosa ku bisaawe by'ennyonyi parks n'amalwaliro ga gavumenti masomero emiliyoni emu emitwalo 3. Noonyaako ku noti 7762521 oba noti 74652 14 Calvin Kayanja ogenda kuba omufunye buterevu.